nze bannawe natandikiranga nina abagagga nange mbogerako nga nze omu ababoogerako nga ababbi naye sente emenya otandika gikola naye sente bw'ogirwamu ng'obadde okola you'll be amazed wano e Uganda nina ebintu bye ngenda ne mbaddako mental conditioning kyova owulira nze abantu buli lwe mbakoonako wano tolowooza bw'oti oyo Haaji alowooza bwe yagaggawala amagezi gaali gagede kati n'ogamba omuntu otandikirewo okumusomesa bw'amala ebyo okubyogera ate n'avaawo n'agenda n'akwata school fees n'aweerera omwana we Makerere n'omugamba naye lwaki muleeta substandard lwaki temutuleka ne tusomesa abantu ebituufu ate bwe mumala okubasabira nammwe ate ne mubasaba ssente zaabwe mutuleka abantu tubabuulire ensi eggukeko okwo we are not against religion or anything or culture naye tulina ebintu betwagala abantu bakyusekyuseemuuko ku bwongo muleme kubabuulira kubawa buwisuubi naye abantu babeereko mu bintu biri practical basome ate okusoma sikwago omuntu oyo asoma mu senior 3 senior 2 kwonna kubeera kusoma naye okumanya information eriwo right now at that given time kikulu nnyo bannange kikulu nnyo mukyekuumireko omuntu saagala kwogera bingi